mweje mutalaba owaje mweje mutamanyi nekati abaana babiranga mu class yo polo bwe bali ojabala mu comment section yawo babiranga ne basomesa primary yes ne basomesa olungereza ati ne bayita bulungi osomesa ngalizungu yes so kati wasokera ku TV no record ambasomesa wasokera ambasomesa ndo nasoke abasomesa jina sokera nesa asomesa kunza nyezo bajali ebiro besatu yes bala mu professional teacher abantu babasubire ki mu Gomba Business and Institute good question Gomba Business and Technical Institute yetendekero eryatandikibwawo okuyamba oyo omwana alemereddwako okweyongerayo okumaliriza academics. Kankuwe genesis yakyo. Bwe nagenda mu America ebbanga lyemazeeyo ebintu ebisinga okuba ebyebbeeyi mu America wane waffe ebisinga okubeera ebya layisi okitegeera mu America olaba jampa eyo gyoyambadde nyinza ogigula $2 $20 emitwalo nga 7 n'ekintu bwe yulika mu nkwawa ng'okyagala jampayo n'oginoonya agenda ogikutungira lutalo nno okufunoonya agenda okutungira jampa eyo lutalo nno ddala kuba ogenda agunotekamu sewing machine Miami oba omutunzi anything you can put in to search around ekyovala banalaba Papa Siddi nga ye ayina ka cottage watandika era ajja kufuna sente akayina mu America ajja kuzifuna ali mu America oba London oba America ajja kufuna sente ye ayina ka cottage kalinga bwe kati waliwo ebyalani bye kyakola tekikoleka tekiriyo si kyangu gye kiri si kyangu oyinza okwesanga ng'okunoonya agenda okutungira esweta eno tugeze obeera wano ng'agenda ogitunga ali ku Kampala Road awo nojogedde nakumpi ng'oli Lubaga naye ng'ali ku Kampala Road yagenda okutungira esweta eyo n'obalamu gaasi gwagenda okubaninga okuvuga emmotoka otwale jampa bagitunge n'emmeka zagenda okukyajinga nga lesa alina kukyajinga $7 oba 7 oba 10 okutungira jampa eya Ulisi wagigula mmeka $2 otaddemu gas ogenda ovuga otuukewa omala okole ki and your time ng'oli mu $3 nga 3 ng'agenza okugula empya akola ki you get the point you look at me here enviiri zensibye ku mutwe abakyala bakimanyi mu America it's $300+ 300 plus ye millioni ya sente emu e Uganda n'ekintu okitegedde but again I said plus kitegeeza depending on nani agenda okukusiba bw'ona asanga omu Nigeria oba mukwano gwo n'akusaba 350 okusiba enviiri zensibye ku mutwe n'ekintu kyokka enviiri yes enviiri zensibye tezigenda mmalayo myezi 3 bwe zinaamalayo 3 okitegeeza gwe obudde bukubuza obugendo zijjayo nozijjayo ajja kusaba ensanvu $70 okuzijjayo yes okitegeera enjala zino zolaba zetuteekako okukola enjala mu America is $100+ mitwalo 3+ yes so bwe natuuka eri neŋŋamba singa obudde bwe namala ng'oluva ku bukedde ngende wa ice can wali n'enjigo okuluka ekiswayiri nenjigo okwata ka twist awo singa ndi mugagga because I had a lot of time bukedde okola 1 hour novaayo ojja mu kibuga n'oyenjeera paka nkeera ku saa 9 exactly so singa I had given that time n'encommitting to learning okuluka ekiswayiri to learning okwata ka twist kano nenka twistinga bulungi to learning on how to okola zino enjala to learning how to do makeup bino ebintu ekyasinza okubeera nga bisasuza ku Bulaaya okusala ezo enviiri ez'abasajja you have to make an appointment yes sibya wano tikakanka ngendeke wa Kibirige nedda mukwano because ojja kujja nga kuliko abantu bangi already ku list kale ekitegeeza saloon si nyingi nyeyo gye ziri nyingi. Why do I have to make an appointment? Because why don't you want to make an appointment? People have to go work. You're working Monday through Sunday. Obudde bwofunye olese ku macho gamba kangende wa saluni ansaleka akaviidi. You can make an appointment yokusiba zino enviiri okumala omwezi mulamba.
ng'omukazi agamba mukwano ndi busy ndi booked out nange nina shift ngenda kusoma ngenda kukola bino. Omwezi ne guggwako atofunye nani akusiba nvi. That's why mulaba nnyo abantu abali ku Bulaaya ng'asibye ebitutwa mu nviiri ng'asibye ebiswayiri ng'ayambadde wig. They don't get the time to go to salons even when they have the money. Look, it's not that tebagala kukola nviiri because they don't have money. No, they have the money and a lot of it, but time. Natuuka mu America ne ngamba singa nayiga okusiba akaswayiri oba akatutwa singa ndi mulala nnyo. Oba okukasumulula wakiri. Okasumula is okay. You can get friends abasobola okasumula yawo okuyambako here. Singa ndi mulala nnyo. Bw'ova kuno ku Uganda n'ogenda mu America ng'olina skill. Yeah. Practical skills. Exactly. Yeah. Nga you can do n'obeera musajja ng'osobola osiba abagole enviiri. Yeah. You can make good money, clean money at the comfort of your home. Wow. So ne ngamba no bwe nadda ewaffe bino nteekwa obiyigiriza abaana. Nteekwa ewaffe Gomba nino teekayo ekintu nga kino. Njigiriza abaana okukola enviiri. Njigiriza abaana okukola enjala. Njigiriza abaana okukola makeup. Listen, edda gino emisomo bwe giti egya skilling gyabeeranga gy'abaana be twagambanga nti abaalemwa. Kale abaalemwa naye ng'obwongo bwabwe bunafunafumu nga academics takikwasa bulungi. Okitegeera daddi wo n'agamba Morris ono esifo yagaanye kagenda yiga obwa makanika kagenda mu technical. Otegedde era nga tugamba nti agenda mu tteeko ye mwana omusiru. By the way twaziyitanga tteeko. Otegedde ng'agenda mu tteeko ye muki ye obwongo bunafu. Okitegedde bulungi. Kagenda abajje kati skills zisomesebwa kuva mu primary. You get to primary school nga balina ebyalaani ku ssomero. You get to secondary school nga balina ente, balina bricklaying, balina mechanic, balina plumbing. Ogatta byombi. Exactly. So that is what you should expect at Gomba Business and Technical Institute. Wow. Or just have all those courses. Bidding. Okola, I have no bids today. Those bids you're putting on, yes. That's money. And this? Yes, that's money. Learn to do. Today buli muntu agenda e Bulaaya. Kyenkusaba kiri eki? Have a skill. Gye weesibako. Komanyi tikano nkakwatako n'engalo zange. Nkakubukemu. Ntiza bwe nkwata okusona omukeeka wano. Ndi kafulu. Okitegeera? Emikeeka gye giri emisona ne abantu bagijja Kampala gitwala mu America. Omunagamba nti ayo akalago. Yeah. Akalago kamanyi. Ayayaya. Alaba Jaden. Nkategedde. Tekaliwa. Kala akawempe. Ekiwempe. It's ekiwempe. Ekiwempe is this big one. But there's this small one mulire emmere. Akalago. N'ogamba kandi. Olujjuliro. Olujjuliro ke kalago. Ne mama. Okay. So, enjiri gye mbunyisa kati. Funa kye weesibako. True. Bw'ova wano ng'oli plumber. N'ogenda mu America. Bikwanguyira nnyo mbuuza lwaki. Weetaaga ekintu eki ka course akakusatifying okuyingiza mu system eri. Nti Morris yasoma plumbing because whatever you have here, you go with it. They equate it. Ne balaba wooli. Ne bakuwa ebibuuzo n'obikola n'oyita. Togenda kubeera nga nze kimbuyege avudde wano nga sina kye mmanyi. Togenda kubeera ng'oli agenza nze njagenda nja kukola kinaasangayo. Nina mikwano gyange wano. Let me obutibajja kunyiga nja baako nga examples. One is called enyayirimvire ne mu mutwe. She's in Canada. She used to have a salon ku Wilson Road ekyemmangaawo. Janat. Janat yalinga akola enviiri awo ku Wilson awo. Ekyemmanga, the building gyerabidde. Nga kola enviiri nga kola makeup. When she went to Canada, yagamba Flavia, nze simanyi basaba mirimu. Simanyi basaba mirimu. I don't know. Why? Because we are too eri navigating through system kiri kitya n'agamba wano wesiva. Akusiba akatutwa, kawiivu, nakola ka makeup, abagole n'abasiba. And she was so good, perfect. Ati kuwange ne Kampala yali abikola. Exactly. That's my point. Wow. So kati kugomba Business and Technical Institute. Yes. Bye tugenda okubeerako. All that. Wow. Because twagala tusikiringa omwana wa Uganda. Ne mu Uganda yennyini kankubulyeko Morris. Ku Bulaaya oyita omuntu nga toilet ya cloggings.
amazzi gaganye okujja nakwetolooza dakiika 1 2 3 dakiika 10 nagamba $200 yes n'obimuwa ate ng'osiimye because ekizibu kyewadde olina akikoze eki at Solvins bamakanika na hostinga kuno omwami bamuyita Kamulali ku channel ya Diaspora Connect UG. Kamulali n'atugamba ye tamanyi luzungu wadde namulaba naye n'agenda mu America n'akanika emmotoka z'abasajja n'afuna ssente. I have lots of examples to give. Ni ate omusajja oba ne bamuzeeyi Kamulali ate ndalaba n'agenda n'akomekerera bubi abaferene yafunamu ebizibu byange but nkulaga skills bwe ziyamba abantu yigo kanika amasimu esimu zireke esimu tetuzikanika eri zireke muganda wange zireke fola tetukanika eri zireke bwefa esimu zireke esimu tuzireke nnyo diveeko tuzireke eri abaana bakana kubakyusa amasimu obo yigo kanika iPhone 15 nga 16 ejja tukyali ku 16 tweragamya have iPhone 16 nga 17 esimu zireke ngeri yagiteeka wali tubaire ku birala bino tukanike ennyozi tukanike ennyozi emmotoka tuzimbe fridge kuzimba yes buli kimu kyolowooza kyosobola okuyiga mu mutwe nti bw'oluba okuzuukusa nti Flavia njala kunsiba ka twist that you can do it. So Gomba Business and Technical Institute Gomba mu Kanoni yewali main campus yaffe buli kimu gye kiri jangu wandisa omwana ayiga okusoma tulina n'ettabi eddala Nansana ku Nansana Business Center level 2 C1 and C2 ojja kusangawo ebyalaani saloon makeup kusiga njala beading kola sabuni kola candles cakes bakery all of that ku Nansana wano yes wow kati Gomba tutandika ddi ogulawo ddi Gomba tugulawo mu March Nansana we open yes with registration query in Nansana yes kati Gomba erina ebisulo ba just abadde be balimu for now tulina badde nenge ebisulo I think by April tuba tumaze okuteekawo facilities ez'ebisulo yes then kati oyaniriza baana ki ne bwaba tasomangako ne bwaba senior 4 senior 6 bonna bw'otuba muzadde ng'oli eyo ogamba omwana ate agenda kukola ki omwana agenda kukola ki leeta omwana tumuwandiise atandike okubaako kyayiga. There's a short boy, very small boy gwe nabyo ku TikTok awo ng'asiba nviiri asiba akaswahili akalungi I'm like wow ono mwana agenda kubeera wakabinyo because tagenda kusaba mirimu omanyi lwaki tu ebbula ly'emirimu lingi mu Uganda abasomye ebyomu class tuli bangi abasomye ebyomu class tuli bangi nnyo nno nnyini ddala ffenna tusoma ku graduatinga bano abasomye ebyemikono batono nnyo kyova olaba mu nsiike y'okutunga ebyalaani ba fashion designers ojja babalira ku ngalo Fatuma Asha ani nani nga 10 nga baweddeyo abakola enviiri aiskeni ziwa hair ziwa nga baweddeyo ne bono gamba bameka balina masters bameka balina degrees mu law balina okitegera kati awe twagala okushiftinga Wow. That's a nice idea. But now, registration of stand card. Nansana, it's ongoing. Yeah. Later, omwana omwandiise Nansana Business Center, level 2, rooms C1 and C2, and then in Gomba, we're registering, but we're opening in March. Wow. Yes. Wow. Nature tusomesa editing, media and all that. Mwe bina byemukola. Yeah. Mwe abata. Abatakola ki. Mujja tubawangule muleme kubanga bintu twaga tubayozeeyozeemuko mu kwasaganyika nabwana obenga mutuufu kyoyogera kyekyo munnamawulire abeera atya tova bubbi ebyo jjoduse wenna bwenna ugenda kumpewo no wow yes Flavia Namulindwa Maru Gerard Kawesa nyongera okukujjukiza nti nfumbe Gerard Kawesa nze Kawesa Kawesi ante. Alright, nenga nyongera okukujjukiza nti no Aromatic Entertainment atuyina show ku Valentine eno yenyini tugenda kubeera wali ku Akamwesi Gardens wano Ekyebando tuyina show yaffe twegase ne ba Edmonds tugenda kuzanyiza muzanyi kumajidwa nga Ebo Aroma tuli ba Ebo Aroma mu Kibatu jangu labe biseki ne binaki bagenda kuzanya ko stage enonji ate ngenda kubeera Mulujirani Kawesa Street out Aromatic Entertainment okuyingira wano kwa Kamwesi emitwalo 2 n'omutwalo gumu tebo ya mitwalo 5 nenga mujje na kuzameza 15 14 tugenda kubeera wano kwa Kamwesi nga bwe mbagambye 15 tuli ku Darenas e Buloba.
Mbadde wa mukisa nnyo okubeera nga ndi ne babafuula olunaku olwaleero. Oba oli awo olunaku olwala nja kukomawo kuba nina bye simubuuzizza obudde buli mu kutambula. Nina bye simubuuzizza bye njagala babafuula mu buto wano yali wano nja kunoonyaako. Nja kunyumiza nga nkula zali I was a very beautiful girl, very jolly, very, you know, I was never knew show yange nasooka okulaba ku bukedde. Okolooza agamba yo nali ntudde nani nali na mukwano gwange twali e Masaka, nali ntudde ne Charlie wange bamuyita Eddie, saawa zino ali Canada. Tunako twasooka okulaba lwe nasooka okulaba ku bukedde TV. In fact twali mu ka restaurant, twali tutolose ku ssomero ku Masaka Secondary School, nga tutolose tulina tutudde tukulaba. He freezed. Why? Why would he? Come on. That's a lie. No, it's not a lie. That's a lie. No, wala ne bwe nkubira Eddie oli Canada. Inagamba muki? Wow. Like omanyi, you know Flavia, it's not easy finding someone nga ina omanyi kale. Let me tell you something. Bagamba nti bwoba onoonya partner ow'okubeera naye oba mukyalo oba mwami, oba oli mwami oba oli mukyala, ng'onoonya partner ng'oyagala qualities 10, bw'aba ayinako 8 ne bw'aba ayinako 7, zino 3 zigumiikirize zijja kujja mpola mpola. Kati we watched you oli ku TV naye nga qualities 10 olinako 9 nga wakiri emu yeebulayo. Era Eddie n'angamba Flavia nja munoonya ne bwe buli dadde kati simanyi otuuse mukulu oba otuuseewa. No, like he was admiring. Bambi, thank you. Yeah, Eddie, how are you doing? How is Canada? Eddie, I'll be in Canada in this year. I'll be there. Hope to see you. Eddie jankusha ya Dream Tesasra. Come for her show, Yashaza show. Dream Tesasra in that show. May. Wow. Yeah, come, let's meet there. Free pass. Eddie. Ajana chokusembera ajala Flavia nange. Really? Ngagape ya. Atandike tegugwa. Ajala wanga tegugwa. Ajala this madam chamala yonyo. But Flavia, I appreciate you. Thank you so much. Thanks too for thinking about me. So much. You know, sometimes it's really hard to meet some okubalabako a bit far chiba chang, but to meet in person it's not really so easy. But I appreciate you. Thank you so much. And by the way, for film actors and actresses in Uganda, I appreciate you. Buli gwankubire simu ne mugamba, please, I want to host you on my channel. Tampa buzibu. Tewali yali ampadde buzibu. Thank you so much. Okunyanguliza omulimu guno. I appreciate. Idea wajija yo ekola account. Idea najija ano Flavia katolaba. Omanyi bw'obeera mu entertainment industry. Wow. You want that? I spent a year. Actually 2. Because Nathan YouTube recently. 2? Yes, 2 good years of camera. Let's connect ya myaka ebiri. Ya myaka esatu n'ekintu. Mukitegedde. Now what am I trying to say? Don't say you can't stay 3 months off camera. You can. And you can do it and you live a good life and anyway, I'll tell some of the things off camera. Yes. All right, thank you so much, guys. How long is it? How long is 56? Yeah, thank you so much. I appreciate you. Thank you so much for subscribing, liking, commenting, and sharing. I like it. Keep on subscribing. I'm still bringing you more celebrities, actors and actresses, because mwe mwansaba mungamba mbaleteba actors and actresses. Bwe munagamba nti ngaziwe okujja kwa sector gye sitajja kwata wali sector gye sitajja kwata wali sector gye sitajja kwata. Why? I love you so much. Okujjako babafuula nga oyina akatale keka. No, I really love you and I will appreciate you. Thank you for having me. And the viewers, share. Tetwikujjaako tetwadatamu sharing the clip with your friends and your family. Ate akadaako make sure okajiga, because bonyiga akadaako buli wona watekayo program or show chikulaga omanya mangu no jiteka wali no jiraba maybe later or at any time you feel like you want to do it.
again thank you so much okulaba muno bakakambise wano mukululu wa Ahmed ebyo byokola inkulize genda gaye mukamaawo Chiba Flavia agambye ebyo byakola amlinze ogenda mugamba otya mukama wange baba Fuula agambye ebyo byokola akulinze siku zako ngalo till next time we love you bye no before we go bafans bange abali wano muyinza okubanga yes channel nga mwagirabako but abatanagirabako Diaspora Connect please go there subscribe like comment and share please subscribing wano subscribing ene thank you so much baba Fuula wa munju yeah atenja koma out yeah of course thank you so much, have a blessed night, bye bye.